nenzijukira omuliro gwakutona ku lweggulo wano Makerere Kavule ebintu by'abantu tebyonooneka nalabye ebimotoka bya poliisi nga bigezaako naye nga bikoota tewali we biyita kugenda kubeera nga biyiwa amazzi nebiyita tewali you see ate n'ekyo nakyo kyabulalu awo twandibaddewo nekyo bayitaho water hydrant omanyi Kaleerwe one wabaddewo emiriro mingi nti wali prone nti simanyi bweyinza kinyona naye nti omuntu wantu woyinza okusuubirwa mu bitundu nti omuliro gusobola okubalukawo kubanga Kavula waliwo furniture mungi twandibadde ekibuga ekipulaning akyateekawo dda ne water hydrant sosi y'amazzi eziba ku pressure ez'amaanyi ng'osiba ku busi lupiira lwa meters mmeka n'okasuka amazzi kyekisookera ddala. Namba 2 alipooti z'omuliro emiriro gyonna egikwata teri gwali gubaddeko lipooti efuluma netegeera source towulirangayo ripooti sigiwulirangayo neera njagala gyoyita wa fire brigade abaana b'ebuddo abayokebwa up to now tetumanya ani yabookya twawuliramu kusiba head tisha biki ne bikomaawo amasiro g'e Kasubi up to now tetumanya ani yagookya paaka yadde yayokebwa emirundi 3 ku ena abantu ne bafiirwa billions and billions ne kati tetumanya ani yagookya awo awayidda vicinity yennyini buli wolaba wakutta omuliro e Kawempe manya bagenda kuzimba wakeedi. So you predict nti wagenda kubeera wakeedi genda ononyeza olw'enkaayana z'ettaka omanyi Kawempe manyi ate nali meeya so buli mu Kawempe buli awakwata omuliro buli woliraba wakutta omuliro mu Kawempe nkulayirira kiteekewo emyezi 3 ojja kulanga wazzeewo wakeedi. So you're now giving us information. Era ndowooza police etandikira okunoonyereza. Banoonyereza enkaayana z'ettaka eziri. Already awaaya Ssejjo. Waliwo enkaayana ku ttaka. Yali communal land. It was land under a communal tenureship. Waliwo yafuniddewo ekyapa. District Land Board. So y'ensogola ki oyagala conclusive investigations zikolebwe. Genda wano okubbiringa ku Karuna Towers. We baazimba wasooka kukwata muliro. Taxi garage yonna emmotoka ne zigiiramu. Genda wano Kavule nga wakava mu round wano ngodda bayita Kavula wenyine awaayidde kulira n'awaayidde waliwo wali obuzimba obupyo nawe wasooka kukwata muliro apo furnitures we yabadde wagenda kuzimbibwa wakeedi ojja kumbuulira. You predict that? Yes. Paaka yaddi yajjanga emirundi ng'esatu kyekyaddawo. The cheapest mode of eviction now in Kampala. Muliro? That is serious. It is. Mugambi nze nali minister wa security. So nkaayana ze zisooka ne bakayanira ettaka poliisi egenda enonyereze poloti egenda kusanga ekyapa ekipya ng'oli yakifunye mu district land board naye ng'alaba okumpensatinga bano kijja kuba kya buseeri. So kiki ogezaako kutegeeza? Poliisi ya wano Dr. Magambo please surprising eyo olwaleero. You surprise us. Nkwadde kuru. Mumpite ndikwadinga statement nga former mayor. You ready? Yes. Kumirire jizigwa mu Kawempe. Obulire police lwa wayako omuliro ne wameruka w'ekizimbe. Wano ne wako omuliro ne wameruka w'ekizimbe. Wano ne wako omuliro ne wameruka w'ekizimbe. Coincidence eno. Lwaki kiba bwe kityo? Lwaki kiba bwe kityo? Gwolaba kinge yali shadow minister wa security. Asali shadow minister. Yali minister wa security and people's government kungu obo yagala tutambuzenga program eno mirembe komya okunafu okendeza mbitibwa byange kubanga sabifunira just babingabira bugabizi. Okay oterezeza bali kutereza. Okay nge yali shadow minister mu government yali minister wa security sibera nko mu shadow government nali people's government. Okay mu government nafunanga intelligence reports ngaze nsoko zikonsuminga nga besi yetana zitunula eggwanga lyonna lyajjanga ku meza yange. So yali minister side ye gwe kikyolaba therefore bubbi wattaka ku miriro gino ettaka eriri awo tenure system Kaleerwe Kavulewa tugiyita customary tenure lyali lya bibanja by'abantu edda engeri gye lwali ntobazi abantu tebafuna nyonyo byapa ekibuga ne kiwalyane nga zaali ntobazi okusooka ne zifuuka tosoyinza luyita lutobazi kati abagezigezi
ne bagenda Kaleero yenna ne bagenda mu district land board ne bamukolera ebyapa ne bafuna ebyapa amayumba gonna golabaawo mu Kibe zone waliwo abalina ebyapa byawo kati ye kyakola okusooka bakozesa KCA law enforcement nejjeekoona obuyumba ku mulembe gwa Jennifer Musi kati bagenda okukiraba nga kibaamu akavuyo kangi ne kerere mungi kati muliro neera afande magambo musaba anoonyereze kyemugamba ajja kiraba wate kuba waliwo ekyapa ekipi so there is a possibility kubamu kubakayanira ettaka oli ayinza okuba nga yayokyeza that possibility is there weri ate nga waliwo engagement olusi baveewo ne balaba nga bajja kubasaba sente that will be so heartless n'oyonoona emmali y'abantu ekyenkanidde kino ekibuga paaka yajja emirundi esatu kino ekibuga kirimu bamafiya muganda wange abakiwamba gweva mu byokusaaga okay but also because goyina puzzle gyoyagala okusolvinga ne questions zeweebuuza but how come tetufunanga report eziri conclusive ku miliro gino era police eveeyo etunyonyo nti guno omuliro gwava ku kino afande magambo yakajja ono Dr. Magambo ndowooza yakajja mu CIA afande Magambo ye director wa CIA yes yakajja ye nsuubira engeri gyalina background y'ekisirikale musaba puzzle eno oluutu eno ekome agisolving nkusaba afande Tom Magambo luutu eno gwe tulageeko ekyenjawulo kubanga olina ne background y'ekisirikale waliwo enkayana nze ngambye genda ebibiri ojja kusangawo kimu mukyaze wano investigation wezijja report yagisomere wano agambe Munyago yalimba wajja kubaawo ekyapa kya liizi ekya district land board ekyo bonookirabawo temutawaana ayina ekyapa mumukwate konoolabawo ekyapa nga si yabadde nanyini ebyo ebiriko mumukwate ayina okuba nga ayina akole statement kale nsonga ezo tuziire saawa ndowooza poliisi ya Uganda esobola okubaako ne weetandikira tukirize tugaane amakubo gaffe gali over congested okujjawo kwa railway bwe yabeera grounded abazungu bano baali baplaninga railway line eyo ng'ekendeeze ku migugu ku luguudo biri kululana ne baasi bingi nnyo ku makubo gaffe kwa highways zaffe terabbira banyo ku luguudo luno olw'ejjinja luno lukululana ne zeepanga kilomita obanga 15 naye ebyo byonna kilomita eyo gundi ekoramu ya kilometers 15 osanga yandibadde ku railway line emu ng'eriko ebitwe by'eggaali y'omuka ebyebisika nti railway ebbanga tetunamala nga tetulina train ey'abasaabaze n'emigugu amakubo ne bwe tunaagagaziya ne bwe tunaagakola kigajja kubimbanga because ebyamaguzi byeyongera population yeyongera n'emmotoka ezibeera imported zeyongera bulikati bano abaali ya leero yaffe okugimalawo gavumenti yenaalemu okusaanyawo leero yaffe yatukola bubi singa ebyamaguzi ebisinga biyita ku railway exactly kibeera cheaper kyekisookera ddala ekyokubiri ekijja omujjuzo ku makubo railway solution well ate banaga nti tugaziyeeko kuba butunulira highways zaffe zonna bwolaba luno olugenda Bombo Road n'ogenda mpaka Gulu n'ogenda mpaka Nimule bw'oyogera kuno olw'ejjinja lwetubadde twogerako zonna olaba nfunda ne bona ozigaziya kyogaa ku expressway tegwako accident zigwako singazi ate erina gundi actually eri nanjawufu kiki bayita dual carriage nti ezijja eno tezitomeraga nezigwako accidents kiriza obagaana sookojje congestion ku makubo bino emmotoka ebiva ewala one bijje ku makubo bigende ku railway obikolera eggaali z'omukka kweziyita nti omuntu akimanye nti container bwetuuka emalabo oba ebusiya edda ku train njiteega eri Kaseese Empondwe oba Katuna ng'efuluma Uganda because Uganda is a small country tetusokkiriza because this is the gateway to other countries mu Great Lakes trade ezigenda e Congo ziyita mu Uganda ezigenda e Rwanda ziyita Uganda ezisinga ezigenda e South Sudan ziyita Uganda ezigenda so tulinga masaŋŋanzira nti buli omu ayita wano kakati tosobola kukkiriza nti buli trade neeve mu Mombasa ekozese kubo
competingire kubo ne motoka ya buyonjo ekisooka zivuze ngendo nene mu motoka nkadde ezo trailers mu mitwe mikadde bozitunulira ekyokubiri njagalo jogende bayitawo ebweyogerere otunulire kubo lyebweyogerere side eje Uganda nkadde edde side edde Kampala nkadde side edde Mukono ebeera mpya nengedde Kampala nkadde eyoruguudo ojo kitunulire ati gwe tokola research nze nkola research side yo ekkubo lyerimu naye nga side eno singeni BSF negende kwata akantu nkadde side eje Kampala ekaddiwa mangu okusinga side edde Mukono kubanga eneyitako nyo trailer nga zitise zirukulula nanga ziddayo zitya anti ezidde zibankalu so kyekikaddiya side eno so meaning tosobola so tu overloading enguudo zaffe over congested nobona ozigaziya nkolayirya kungu ne motoka zijja kweyonga nobona okola lane bbiri motoka myaka 10 zijja kuba overwhelming ngo ina kola lane nyenye tojja kusobola teke ebyamaguzi kuleirwe ekyokubiri ne zino trailer kankuwa ekyokulabirako ebitera okunsesa ogenda mu kibuga Kampala awo nga ku Nabugabaawo petrol station eziri awo saawa mukaaga ogw'emisana peak moment nga abantu bangi nosanga trailer kya mafuta kitikula mafuta emisana tuku mukanyigo kitikula mafuta kati njagala obuli singa wabawo any spark muliro nekwata wafa abantu bameka mu kibuga makati trailer nejetikula amafuta mu kibuga makati nosanga 40 feet container ngepakira ku dduka lya mugagga kutikula emisana bwetikule bino tubirese tutyo okubeerawo tulina authorities tulina abaddukanya ekibuga tulina abantu ku mitendera egy'enjawulo abavunaanyizibwa mu kulambika order mu ggwanga n'ekibuga ekyo President Museveni yakyonoona Kampala Capital City Authority yayogera ku City Metropolitan Police Lord Mayor nga bali mwezo wazze yandibadde ne police eyeja akamandinga ekole etegeke ekibuga okusinziira Lord Mayor bwakola ki bwakyagala nga gwe totugamba gamba noogu eteeka trailer teyingira mu kibuga misana libeera implemented kanko ekyokulabirako basi eventunga mwenoonya ki mu Kampala Central birise bantu tesobola kubakomya nateete bonna basola mu Kampala wana mu Central ne batuuka batya mu Kampala olwo taxi eba iwe wali balinye taxi bajja basi eve gulu eno naki wali ku Port Kampala tuyine ebintu twesibyeko nga byaggwako naye omuntu n'omuziraba nga obwongo buli bateeke wali ekawempe ku 5 bafune bu Uber bafune bukibu boda buli mwagende gyalaga after all n'abamu bayinza okuba bagenda mu bitundu by'omu nga tebeetaaga kutuuka eno mu kibuga so kyenkulaga nti tuyina ekizibu obuyinza bwonna bwabeera bwakuŋŋaanyizibwa mu ofisi ya president kati nebesanga abakulembeze ba wansi nabo bayandyagadde ekintu omugenzi Hajji Sebagala Allah Musaasire yali ali this idea satellite cities ng'agamba naye Maganju Gayaza Kyengera Nsangi bikituzuwa omukisa nazo zikulaakulane bweyogerere tuteekeyo tax parks oba bus parks teri kiyingiza bus eva Mbale kujiyingiza Kampala ekume bweyogerere yes Uber ekole Uber ne taxi zikole yes so we need to decongest a comprehensive plan ya traffic mu Uganda one twabadde mu Valentines simanyi oba gw'ogikuza naye ekimu ku bye nalabira erinnya ly'okuvaayo ennyo mu bivulu eby'enjawulo nalabye muganda wange Mansour buli we yayimbidde munyagwa naso nakwekaaga n'endowooza oba oli part of kiki wabadde mu bivulu nga buli kivulu kitwabaddemu owulira munyagwa musajja oyo ofaaki ne Mansour bakanjigiriza nale sikamanyi nga ate nga tufaaki ate njaga nsaba mpa ekitiibwa mukulu kungu bwoga tufaaki kitegeeza tuli ku level yemu eyo togendayo naye banjigiriza ba musicians abafeedinze bangambye nti wabanga gwawo afuna omunene gwa walampa
omuyimbi bw'abakkirira bw'aba aweddewo afuna omunene gwa walampa gweyeerippako afune ku nduulu. Omanyi kati mu Uganda kumanya amanene mu politics 4-5 bw'otayogera ku munyago oba tokola. So saha ayogera ku munyago kufuna amasanyalaze bafeded musicians baba kufuna amasanyalaze. Mwina buzibu ki? Tewali bwoga tulina obuzibu kitegeeza tuli mu EGM. Problem nali mubuulirira ku bintu nga 3 byenjagala ate nkomye olwaleero. Nali mugamba nti bw'oba ova ng'ovudde mu field muleni ey'okuyimba ojo analyzing politics, come analyze with respect ate ng'olina information. Ne mugamba kati ngeno approach gye mukozesa olwo kye bayita ad hominem. Is it ad hominem? Something. What's that? It's a fallacy of reasoning. Sasoma literature. But aba literature bimanyi it's a fallacy of reasoning. Bunafu bwa mukulowooza. Omuntu wabulwa kyagamba kya criticizing munyagwa nti munyago ine so bibweti nodda mu kuvuma. Abantu abo babane n'obunafu mukulowooza. Ne mugamba ebigambo byoyogera mu politics bitiisa. Ate ng'oli taata olina abaana ne mugamba bw'oba oyagala tusigale nga twajuinga nawe politics sokolete ripooti yo eya P2 second term tugitunulemu. P2 second term ne mugamba weba teriiwo ogenda kusomera wasomera batuwandikire recommendation nti wakola P2 nti watuukako mu P2 second term social studies wafunanga 2 ku 10 kubala 5 ku 10 tukwana tulabe tutegeere omuntu gwe twogera naye tetumuwa overdose. Ekyo nekimugamba mutima omulungi. Nanziramu nangamba goyogera ki wafunye olwo emitwalo 3 ffe tukuba bisaawe emitwalo 5 nenseka ne mugamba muganda ngebireke tugendayo ne mugatingisa bwogenda kuzwa entebe naawe ekituubo kirungi obeerayo buli weekend waba wajjudde goza abantu baba bazze kulaba ki bazze kulaba mazike ne mugamba osooka okujjuza ekisaawe naye ng'abantu bazze kulaba zike ekisaawe no ngamba mugundi muzu baba bazze kulaba mazike nga wajjudde. Okay muzu listen no nawe osokuvayo nojuza ekisaawe wano ng'abantu bazze kulaba mazike ne mulabula ku ekyo ne muganda ego wali olabye wadde tuyika muzu okulaba amazike wali olabye zike eriva muzuli gye tusalirawo e Kampala agabeereyo muzu tugalikayi subiri sigaleyo nawo nayo nemubuuza ngenda nga mutereza nga bw'obulirira abo abavuka gola nkari eri mukugwawo kubanga jayinesaha muyimbi w'amaanyi nkari eri mukugwawo ng'olina mubuulirira ne mugamba oba ogaayagaaya biki nkulabudde kikogaaya nga bw'oyogera ng'olina ebintu byakiragala mu kamwa lwaki totula ku dining n'olya ne bakuwa omuddo n'ogulya otula ku dining breakfast nakuwa essowaani y'omuddo n'olya n'ofuuwa byofuuwa novaawo dining breakfast neneggwa lunch ne bakuwa omuddo gwo. You're not turning yourself into herbivorous. Do you know herbivorous? Herbivorous ya muddo bisolo ebiza obwenkulumu ebiri omuddo ne biza obwenkulumu ng'embuzi tolaba ng'embuzi oba ente weeba mu kisibe esigala yeegaaya kati ne mugamba egy'emize si mirungi. You get the point. Naye nga byonna byava wali kumugamba nti oba oyagala kati okujja no millennium affair politics byonna byejjeeko kati ye yadda mu kye tuyita ad hominem. Ad hominem kwe kuvuma omuntu nga tolina kyomwanukula omutwe tekuliiko wadde akaviiri takimanyi nze omutwe teguliiko nviiri kituufu ekkuba eriyitamu nnyo emmotoka teribaamu busubi guno omutwe gulowooza nnyo tewaliwo saawa za nviiri wano yagamba tolina na nviiri tekuliko wadde akaviiri gulinga eviivi ekkuba eriyitako ennyo emmotoka wali olirabyeko obusubi obuddo liba kkalu oba yawulira binga omukkakanya muyimbi w'amaanyi mu ggwanga. Let me tell you. Because the kikoze wano gamba bw'oba ogwanga oli muyimbi is one of the best we have currently in the country. One of the best. Mukuyimba. Ebigambo tobiteekawo bitaji. Please kozesa bulungi ebigambo. Osoma PhD. He is one of the best. Please. Eno program y'amaanyi ebigambo biteekebwe birina okugenda. Do you doubt that? Nkugambye ebigambo biteekebwe birina okukozesebwa. Na nominatinga. Oyo omukulu n'avaayo n'angamba erinnya Munyago akitegeeza kunyaga. Osanze tulaba tojja kutunyaga. Namba onamanya erinnya Munyagwa?
erinnya Munyagwa olimanyi liyina abantu bameka mu Uganda abaana bange beba Munyagwa. You get the point. Oyo ne mugirayo Munyagwa omu kagwa myaka 12 tasobola ku debating and I'm beating. Why can't you sit with him and sort out whatever issues over what that are issues there? Na King Saha nali mubuulira ne mugatowalampa abantu fete tuli mugundi yammwe. You get the point. You get the point. Nze sikola comments ku bayimbi ani amanyi nani atamanyi because that's not my field. You get the point. Ati nze nali mu advising abo advisinzi yena abukayo n'atandika domenemu okubeera n'akadiguri kubeera n'abiki tekitegeeza nti oli wamanyi okola mulimu ki oli buloka ne mga yes I am. Ffe balooya tuba broker, professional brokers. Ne mugamba buli muntu asobola okuntuma naawe kungosa okungamba njagula ennyumba e Dubai genda obeere looya wange ginoonye kwatagana ne real estate agent neera ngendayo. Naye ne mugamba neera naye singa yali afunye mu kisanga alinamu ku ssente z'atalina yandibadde asobola okuntuma emirimu. Kati nno oli mu kaseera akazibu yayungudde eddabogizi be yonna gy'abadde ayita gambye oyo Munyagwa musajja oyo muvume ate bansobola. Kati nze kankunnyonnyole nze Katonda ebimu ebitalo ne beyampa mu very intelligent sikwewaana ekyokubiri yayungudde. Listen, I hold I hold a qualification in political propaganda. Kyova wala bosi we bali mu motoka wamu ngono bwanvuma bosi we agamba shame upon you. Shame twali utawuli yali mabega nga yogera ebyo. Dowozo gyoli wulire. Yalina bosi we munabyabufuzi ngagenda agamba shame upon you. Ate ku Jeffers ati. Onavuma oliboza shame upon you. Jeffers. Ebyo tesobola kunsobola. Okubanza nyina ekizibu kimu ntya Katonda. Waliwo bye sobola kukola nnyo muntu. But let me tell you. Newaddeyo. Oyo yegaya asanze enkuze. Atenga naye kati ntya nnyo Katonda. Naye gagenda mpola. Mugendeko mpola. Actually newaddeyo nganze mbatabaganye. Tekisoboka. Otabaganye oti. Gwende King Saha. Mukakane you are overextending. Nze sina buzimu naye neera gw'omuziza ate nsaba eno ebe gw'omulundi ogusemba. Are you willing to settle your issues? I don't have any issues with him. Namudi ali mu advising oba teyategeera abireke. I was just trying kumubuulirira. Oba teyategeera abireke. Bw'aba ayagala okwogera ku nsonga zonna mugaa aleeta report. N'omukkakanya yagala ya pittu. Kati namukaka teyagisoma. Ekitegeeza nayo teyagisoma. Singa namusabe ya P7 wangambe musabye bingi. Oyina omutima mubi. Musajja musabo tya P7. Nimuga P2 second term. Sayaganda third term butamukalubiriza. Nimugamba iyo report we bateri yogenda bakuwandikira recommendation leto gituleetere tunulemu. Tutegerego twogera naye. Bwaba uli ebyamu nga teziri watenga kyamuluma ddeyo ku ssomero. Bwana asoma ajja kujja dem politics demberi naye bwaba ebbanga nga byayogera talina na capacity esoma lupapula lw'amawulire nga buli kaseera abamukwegaaya atajje byakusinza ngaki ebyo togendayo yagambe he said ayina ne byakusinza tekiriyo ebyo togendayo akusinga abantu wakuba rally nofuna emitwalo ate doctrine yezike nagikuwadde bantu bukuŋŋaana tekitegeeza nti balaba muntu w'amagezi. Tulina omusajja agenda nga atyabula amazina nga yateeka ebbaafu eno nekola nga akabina bamuyitanga Diikuula mu tawuni yo. Twamulabako Diikuula nga atambula bwazina ne muwa ne ssente kati eki eyo togendayo. That young man very style obwongo bwe saagala kwajwinga naye ajja he will come out of this empty handed. Nze namumala taddanga mukuyisa linnya lyange mukamwa kujjako ng'aleese ripooti eyo eya P2 second term. Bw'aba ayagala okutegeera erinnya Munyagwa bwe lizitowa oyo mukulu ngenda kuleeta omu ku baana bange wawe emyaka 10 n'egi akole ki omutuuze naye tosobola geraganya mwana wa myaka 10 Allah tozanyanga nabo kati kankunyonyole ku nguli uli omwana gwe bayita Munyagwa muleka ayitewo kasooli erinnya Munyagwa muleka omwana ayitewo. So toyagala mbatabaganye. Do you want this to continue? Yamanyi he can escalate naye talina katayina katubonga nti binera uli abyanvuma bya kito nyine ennyumba ebyo tobiddamu kati ebyo nate bigasa onyine ennyumba nyina byabwe bikiyimbi ebyo babeeramu nazimba ennyumba girabe kati ebyo nange bangamba ennyumba nange kungo kyangamba ennyumba
abantu n'ennyumba zibatamye ennene zisinga famire zaabwe kati otunzamu ebyo ekyana ekitonziremu ebyo kweri kati nze sikyayina kwat to exchange with King Saha namwe obadde mubuulirira ate nga mufudde teaching aid waliwo kye tuyita teaching aid osomesezaako actually namufudde blackboard nsomesezeeko abayimbi abalala badde basaatuuka King Saha wamufudde blackboard olubaawo blackboard ogimanyi chalkboard kati wasobola olulimi abantu bajja okutega blackboard luli olwaffe olwedda so gye wakozesezza okuwandiika mpandiikeko abalala balabe nti ki temusaatuuka buli mwasigale muleeniye well omuzigo okuvuma guno mu bayimbi naddala abakozesa social media n'ebirala nga guli mu kkula problem as we speak omusajja gwe bayita Bebe Cool mumanyi ayina ku ba TikTok amanyiddwa nga Lubilite yemuteeka eyo ali mukula ennemba nagwakuvuma famire ye n'ebirala this is growing. I don't know what the cause is. No, they need to be arrested. Mind tulina problem. Inferiority complex kintu kibi. Tulina abantu bannaabwe bagendanga ku ssomero bannaabwe nga bakola amannya gaabwe bannaabwe nga bo bali mu kufuweeta biragalalagala. Kati eno gap bagadde nabo bagigatterwa mpaka. Buuka eri ovumevume munyagwa olage nti naawe oli. Omufulireko ettutumu nga buulira omuntu agamba munyagwa nyina byomusinga biki binyonyola abantu nekyo kyakuyisizza bubi nseka bisesa kati kiki ligi ki gye tulimu. I was a mayor 29. You were mayor ku myaka 29 oyo nga tasobola na kuyimba ku laare yange n'abayimbi be napangisanga teyabangamu. And you're saying they should be arrested? Abavuma no sikuba sibabanga naye omuntu amanye nti waliwo amateeka kubanga nalaba eyo omwana Lubilite simanyi nabiraba keesi yaabwe mwana muto tokomye kulumba Bebe Cool naye olumbye mukyala we why kati maama oyo mukyala wa Bebe Cool oyo mukyala simulaba nnyo mu bintu by'exchange kakati omwagaza ati nze abaana abo bwe natandika ekibiina Common Man's Party waliwo omuyimbi neera naye namutumya ripooti omuyita Kaziwe Kapo yannumba. Common Man's Party sitandise bandi ya kusuna ndongo yannumba naye nga weewunya wajja obusungu kubanga Kaziwe Kapo amanye ekintu kimu mu nsi kusuna ndongo solo gita manipulations of what kwogera ku bintu bingi nti okweryamu enkwe nga muli mu kintu kyekimu mu bukesi bwange obutonotono bwennyina mu opposition nze ndi civilian naye naffe mu civilian tuba abakesikesi mukunoonyereza oketta kubanga pate president olina okubanga nawe olina amatuba ogateeka on the ground owulire ekiduduma. Kivumbi balina okulwana nnyo balooya be nyina gwe nayogedde naye gwe sijja kugambamu ku balooya be nemugamba mulwane nnyo omusango ogwo gubeere solved politically. Gwetaaga political solution kubanga kyekibuuzo kimaze kulubuza kyekigenda okutaasa mwami Kivumbi eddagala lirina kuba lya byabufuzi gogwa byabufuzi omusango of course gwa emanating kuva mu byabufuzi nene kugenda mu criminality. Kati criminality omanyi waliwo omuntu okuleeta ekiso okukikufumita gwe n'okimuggyako n'okimufumisa. You get the point? Neera n'ogamba nti ono yeefumisa obujulizi ekiso akiguze wagundi wali ne neighbor namulabye ajja nakyo ngenda fumita kungu sonyo okukozesa erinnya lye ngenda fumita mwami kungu ate ne basanga akyefumisa nti yeefumisa bwanoonyeza nga tanda n'akakale kanette neyeesaanyaawo ng'obujulizi bwonna waliwo kituyita corroboration of evidence okugeraageranya obujulizi n'ebibaddewo waliwo kituyita the res gestai nti mu law of evidence the res gestai byebintu emboozi yonna ekwata ku buzibu omusango oba ku nsonga eyo gye mwogerako kandi once you corroborate byonna n'obigattagatta naye kungu eyaziza omusango kaakati ojja kulaba bujulizi obujja okuleetebwa konale mwaka kimusaga kwogera ku biri mu kooti mujja kuba mu akatambi ka meeting
tobeera obumu ku bujulizi obuyinza tobeera surprise nga mu ku bujulizi security bwereese mulimu akatambi ka meeting kyendowooza nze manyi ndoota naye baka nendoota ebintu ebimu ate nsijja kusirirota kintu nenkigamba n'otakiraba mu politics wa wano waliwo likelihood nti waliwo meeting oluusi eyatuula ey'okuplanningira olunaku lw'akalulu ne post election egaali nga zirina okuzimbibwa bakandidate nga vice president wa Buganda oluusi ne bateesa ku gaali okuzoganya ebigambo ebyo tero biwulira kuzoganya tubazoganye kalulu olaba nkagira nga baagala omwana okukatwala tubalumbe tubakole kiru kakati ebyo biba birungi okubiteesa nga okakasa nti gwe mbiteesa naye mumanyi nnyo lwe luli oluyimba olowooza ozimba kalinaayo kati Kivumbi ayinza okuba osanga yasharingako meeting emwambye ayinza sigambye nti yakikola ayinza okuba oluusi yasharingayo ka meeting information ne bagitradinga naba wagikolamu esente oba okugitradingamu ekifo bano mbawulira bagamba bino naye nze munnangirire siina buzibu Palace intrigue Palace kakati bano bafuna ka recording yako abo bambega nze siri musirikale naye abasirikale balina olulimi lwa mpulira wawe kye bayita actionable intelligence bakawulira ng'ebigambo ebiri mu bikakali nga buli omu bamukwasiza bendo kati that's actionable intelligence kati bagamba kamanda ye naddala wa kamanda ye waali tuteekewo kaditaaki kabeere wali okumpimpi nga ebimanyi ekijja omanyi kati bawulira nti waliwo gurupu ekuŋŋaanyaawo they will swing into action kireeta ebizibu so Kivumbi nkakasa akaseera honorable keyadde ku poliisi emu yabiwulidde n'amatuuge ani ya play rolo kyai buli be yali ayita bakolegizi be buli omu gye yaplayinga okubanga yali awo kati nga bamulyamu ddolo nadda ku lugero luli lwentera okugamba nti bw'olabanga emmese edduka eva mu kasaka yesoga akasiisira akakutta omuliro manya nti ekyokya ekiri mu kasaka kyokyo okusinga omuliro guli kasiisira nga wokya nnyo okusinga omuliro eno mese weeviira mu kasaka ne yesoga akasiisira nkakutta omuliro kubanga nange neewunyiza enkyukira zino kitegeeza ekigigoba mu kasaka muli kyokyo okusinga omuliro guno kyo kikwataganye na bino olaba Kivumbi alaajanira Sseggona nti aja antaase Lukwago oliwa bampuuga muliwa babasaalirwa manya nti ekimugoba kyokya okusinga obubi bwe bwalowooza bwali mu Basseggona obubi obubadde gyali alaba bukambwe nnyo okusinga obuli mu Basseggona he has realized exactly ebbanga lyamaze mu kaduukulu mu politics si buli kitemagana nti zaabu oli boyimira ku mazima oyimirira bw'omu never ever anybody to defend you Honorable Bwene yagenda maaso nagamba baagala nnyo okgenda mu ggulu naye tebaagala kufa yagamba atya baagala nnyo okgenda mu ggulu naye tebaagala kufa omwana Bobi Wine akuba omuziki baddaye yali muyimbi wange baagala nnyo okgenda mu naye tebaagala kufa kiki ekikujja mu mbeera nga kayimba kano kazannye akati Bobi Wine ayina vaasi gye yayimbamu awo oba bagiyita vaasi simanyi egamba etya nti buli lwoyimira ku mazima eno nga weesigamu manya togenda kuyimira emu teri agenda kujja kudefending never expect nobody to defend exactly tosuubiranga omuntu yenna agenda okujjambu ayimirira naawe akutaase ogenda kusigala bwomu Honorable Mwanga Kivumbi we kiba kituufu nti oluusi waliwo meeting eyatuula bwe kiba nga kituufu ngambye bwe kiba saagala muŋŋambe nabitegedde ntya nteebereza naye n'obudde bwakaba bateebereza enkuba ejja kutennya ate neeto so bwe kiba nga kituufu nti waliwo ekyaliwo alina kuyimira yekka ye yagiyingiramu ng'ali ku mazima nti bannaye tuzoganye banne nga si bye baliko kati bambe n'afuluma
ng'amanyi nti oluusi kye bamaliddeko kye kigenda okutambula kumba akatambi kamaze okugenda ewa jjajja kyova owulira President Museveni juzi yali agamba mwalimu bamwoyo gwa ggwanga. Did you hear that? Namulya nga yogera ku bamwoyo gwa ggwanga abatayagala buvuyo obwo be batemyako. Oba okitegedde kakati kantegeeze abatulaba tulina abakulembeze wano baloota ebintu bingi State House tugenda kuto Uganda empya baagala okugenda mu ggulu naye tebaagala kufa. Oluyimba lwa Bobi Wine olwo it's a landmark, it's a landmark, you know, it's so monumental. Baagala Uganda empya naye tebaagala kufa. Uganda empya okugiyingira tulina kusooka teyali takeeza nti exactly nti kufa naye nze ngamba nti mbagita metaphor I don't know but abaliterature babimanyi nti message nekusike I don't know simanyi balina babiyita mu literature si metaphor nsasoma literature but message etali enekusike era akutegeeza nti buli kyoyagala kyonna weeweeyo otoba okirwanirire naye bwe tebali redde kukirwanirira naye bakirimba abantu babiyogerako oli ng'oyinza n'okulooza nti bali serious naawe n'obeetabamu g'oba w'amazima omaliza kikulidde. Point ogitegedde bulungi. Meeting eyo weba yaliwo nga yakyeralinga meeting eyo eyinza okuba yaliikinga bweba yaliwo bamwoyo gwa ggwanga President bayogerako bamwoyo gwa ggwanga bayinza okuba bagiriikinga mu kugiriikinga kati abayeekera bwe bakufunako information bwetyo oba ogudde mu gaapu zaabwe ayimiridde yekka ali yekka kati kankubuuze let me ask and this should be on record. What are you asking? He is the deputy president in charge of Buganda. Buganda ina ba MP electa 38 mu kooti walabye bameka. Nalabye yo Mwami Ssenyonyi Joel. Nani omulala? Producer wabadde omulala. Manyi njagala ombuulira wabadde bameka. Atenga bebandi badde bamuwa immunity. Nga bali mu meeting eri egambi bwe yatuula bandize ne beeyiwaawo mu kkooti bagamba ono mumuwaayiriza musango gwa byabufuzi. You make the case look political, you make look a frivolous and vexatious case. Omusango ne mukufula gwa byabufuzi nga bwolaba aba PFF bakola gwa Besigye ku kkooti marshal mwina ne mulumba mu koti ne mulumba oba MP elect ne mubeerawo salabyeyo ono vice president waffe muwaayiriza byonna mbimusibako abantu mwe baba batta mwe mwako bye ne mwogera buli gambo byonna mwagala okwogera ne mpainting ekifaananyi ekirungi guno omusango guli political kankunnyonnyole bamwoyo gwa ggwanga tebaalabiseeko. You're being philosophical. Bamwoyo gwa ggwanga tebaalabiseeko balinze emmotoka zaabwe za milioni 3 mu mmeka mu 15 oli awulidde emmotoka ya milioni 315 ng'ombuulira ebyo by'ekiralu lwaki tebaabaddeyo palace intrigue baatidde ki anti kakati bwe kankubuulira kubanga wali badde obasuubira under the circumstances okujja bage bannange we are standing with our own. Nze saagala kulumba bantu omanyi obusiraamu tebukkiriza kulumba omuntu atakulumbi naye majority if not all of them buli gwe balangirira simu yamala kuvuga alibakiwakanya oyo omu alibakiwakanya onkyazanga naye come again buli eyalangirirwa if not all of them majority of them if not all of them buli eyalangirirwa simu yamala kuvuga ate nabawe ebituukirwa. These about 50 MPs ndi nnyo kuba Buganda saagala nnyo kulimba kubanga ekyebusoga kyayawukana kyali kyakaddaga vasasanite. Okay, buli mubaka eya opposition wano mu Buganda majority if not all of them buli yalangirwa esimu yamala kuvuga. You're giving us a very sensitive revelation. Exactly. Buli yalangirwa esimu yamala kuvuga kati ngesimu egamba ki nti Adamu mulangirire wacha huyo yalibanga mu Luswahili mumuwachi Adam wache wacha huyo Adam naye kungu tonjogeza bintu bingi ze no kungu ojja kuleeta ebizibu omanyi wacha huyo mumuwache
Watch it. Hello, watch. For Radio 7 ne Radio 8 Adam Kungu. Sumi yabanga mu Luswahili. So ate abavuganya mwami Museveni. Sumi yabanga mu Luswahili. Ate esimu nevuga atenze nkugambye ava Museveni bakakuleta bizibu. Okay, abavuganya government. Okay, yali evawa. Nkugambye simu yabanga mu Luswahili. Kakati atogamba nti yava president Museveni bakakuleta. Ngambye abavuganya government kulembera mwami Museveni. Wange toleta bizibu. Ekyo omuntu gwe sogedde tomukuondako. Nenge simu yavuga. Enga ya Luswahili. Wacha huyo. Nani who is there? Nani? Wacha huyo. Mumwache. Wacha huyo. Did they put some other language mumurujo? Secho simanyi kungu totabika mbintu yasogedde kungoja kuleta ebizibu emitawani emingi. Chovola ba. Waliwo ababaka abamu nga ne declaration form bazituma bakyala baabwe. Nga balina comfort, bali comfortable bana balaje bakabira banete banzibo obulungo oli atumye na mukyala we gendo girete gendo girete what an observation mukasera nga bamulya nyama bo abalabalaja nanti bantwala because nalaba mulya nyama nendaba omukyala owa Makindye West Ruyulika nendaba mwanyiraze Malende nga bagumbye ku Tale Center bagamba wano okufuna obuwanguzi I have to be there. Kabyogera abalala abatali wabatu mu butumi. Ogambi wale batuma bakyala ba. Wale batuma bakyala ba gendo girete. As simple and easy as that. Nero mukyala najja nga yekoze ne ka makeup. Bado obugoye bwa weekend nagamba mujimpe yo mukulu bagintumye. Mujimpe. Mumpe bagintumye nga mumpe ne bamwana genda wangude. Yali sure how is the candidate declared and who should receive a candidate's declaration form? Then Marisa achetegereza because John nabadde munyagwa ku TVM nangamba nti okufuna obuwanguzi wali ina kuyita mu tanulu nagamba nti mulya nyama nanga nti okufuna obuwanguzi ku Tale Center wali buli kika kya fujjo nangamba nti ye ne DR forms ze yayingira nazo wali zali za bwa meya kwegamba okulaga obugubi obwali mu kintu ekyo naye oli bwatukira okuba nti okay ali relaxed natuma na mukyala we agenda nditira akantu ako Mwanga Kivumbi yagwa mu ntalo nyingi akakatabwe nagenda omulabe ekitali njaka mutwalira kamuyambe omanyi parliament erimu entalo Parliament teri government imbi mu parliament yankana ya Ruda Ruvuganya government nkambwe teriche government imbi awo kwenkana ya Ruda Ruvuganya government nalingi baddemu government opposition nkambwe nyo anti ebifo mulimu ebifo ebiriko supu ebyamanyi walwanyinza kuba yagala ekifo ekimu ng'alaba gwoli competitor you were threat nga balina kusaanyizaawo eyo baina kutuga baina kusanawo oli bizibu yetaga kwetegereza njagala okendeza ku philosophy yetaga kwetegereza amputiza bana Uganda bantu bategevu nnyo baba bategedde nedda Paris intrigue enkweza omunda mbi nnyo zitisaba kulembeza yes njagala tudde wali badde nkutegeeza enkweza akolebwa Honorable Kivumbi poliisi zonna yazitegeera kakasa yavaawo ng'ategedde ku network gye yayina sigamba nti yali akolaga ne poliisi naye mbabugambye committee gye yali atuulako ya defense ne internal affairs yamuwa information nyingi tibabadde oyita banno bakuliddemu olukwate right from the top bakutadde edda kiki ekyo kyebadoga nti lwaki mwami Kyagulanyi tamupostingangako mwami Kyagulanyi ebintu ebyagakonalebwa Kivumbi yali alina obipostinga yali alina obiwa attention nina nabyogerako kubanga Kivumbi waba mulwanyi yafiira mu action nti mission gye mwali mutaddewo yakabanje bwe bufu bwe bumu bwe yali akutte you get the point kati ye commander
ayandetaze n'okuwa bafa bakamanda bafa waliwo ennyota ze babawa posthumously ng'afa yafa ne mugamba nala President Museveni yagiwa Ahmed Seguya from something oba sergeant to major posthumously. Kati ogamba general no bamulidde naye mu butuufu abadde brigadier general kati ye lieutenant general Muwanga Kivumbi. Era n'ogamba general waffe gwe mwali kumwatutte tubabuulira mwatukubye it was a slap in the face naffe tujja kubeesasuza. Naye contempt card gye baazanya ku Kivumbi okutuuka okumutwala mu kooti e Butambala ng'ali yekka olunaku olwasooka kyali deliberate. Waliwo omuyambi w'omukulu omu yali ku Tale Center ng'omukulu taliiwo balinze declaration form y'omukulu ng'omukulu taliiwo ali waka omuddemu. Omukulu nnyo mu parliament ne bamubuuza waayi mukama wo nga tayogera tebali bya Kivumbi. N'agamba ebintu bya Kivumbi bizibu gola fada birimu ola fada byogerako kakati bw'obanga olina kyolwanirira manti olina kuyimirira otya wekka otegenda jafuuka saddaaka. Muwanga yafuuse saddaaka. Opposition ya wano yatabuka ffe ebimu twali tubirabyeko yatabuka Chris Hani South Africa ANC yayina kamanda ali akulire department armed wing ya ANC bamuyitanga Chris Hani yali chief of staff wa armed wing wejeri yabwe yaliko ne Uganda wano ba trainingira kwa abamu ne Uganda wano. Chris Hani bamutta ku Easter nga bamaze okumala nga bavudde mu nsiko Mandela alinde kwata ntebe yabo president bamaze kubeera integrated. Easter bwe yatuuka n'ata abasirikale benti mugende muli Easter. Chris Hani kirowoozebwa nti banne ne bamulyamu olukwe ne bamutta. Palace intrigue balowooza nti Chris Hani ono bana mukonto we siizo abalwanyi bali mu mitwalo tugenda ba incorporating mu Nigeria South Africa. Nkulayirira Chris Hani ajja kuba wa amaanyi nnyo ajja kuba tusinga n'amaanyi tulina mujjirawo wano kubanga yajja kuba yayina ejje mu ngalo yabadde mukama waawe mu nsiko. Banne ne bamutta ne bagula machinery yalimu ava mu Eastern Europe n'amutta machinery ne bamukwata ne bamuteeka mu namusalira ne bamuteeka mu kkomera. Ekibonerezo kye basanira machinery oyo mu government ya Chris Hani yennyini ya ANC ng'emaze n'okukwata obuyinza kyalaga nti abamutta baali bakibiina kye bennyini. Kubanga buli muntu yandowooza nti wakiri machinery bandimukubiddewo n'amasasi ku muti wali. Neera ku mulembe gwa Jacob Zuma machinery lwe bamutta ekibonerezo kyero kyaggwayo. Abalwanyi ne bagamba naye mugenda kwata machinery ayatta kamanda Chris Hani mumulekadde ewaabwe bayirugwayi. Government ya Zuma negamba yeah he has to go. N'afuluma n'agenda. Wanaga this was indeed an insider's job. Kakati nkunyonyola Palace intrigue. Ani anabeera lopu, ani anabeera commissioner, nkuba byakulabirako ani anabeera ki obuzanyo obungi obusambi waawo tachi ziba nyingi tuyina kye twayitanga okukuba ennyumba nga tusamba omupiira nga banno basatu bakuteeka mu kasumbuusa nagamba ogukwata nga naawe odde ebbali ng'onadda mu kasumbuusa gw'oguggyeko naye ennyumba bagikuba n'olwala ne kantoolooze mu byobufuzi emba nga abantu bataano nga mutudde awo wabawo omu gwe bakozesa bw'olabanga nga ku banna bonna bw'oba tunuulira banno nga ku bonna tekuli gwe bayinza kukozesa manya gwe gwakozesebwa toyinza kuŋŋamba nti obubi bwe balaba mu mpuugo obubi bwe balaba mu sseggona obubi bwe balaba mu balukwago nti ye mu kivumbi tebwamuliimu ng'ate buliidi yali emu nti kivumbi baali tebabumulabamu anyway natize nkubuulira oli wadde mba okutegeera oba totegeera bireke so njagala okutegeeza Muwanga Kivumbi yaliibwamu olukwe kati he needs a political solution. Mukyala wa Kivumbi namulebe juzi agamba tiagenda kunoonya President Museveni boogere let her look for President Museveni bw'anaamuwadde audience bino babimale ate nja kusaba gavumenti
Kivumbi musonyiwe mumuleke awezezza emyaka 5 n'omusobyo musajja akuze ekkomere eryo liyinza obutamuyisa bulungi mbadde nsaba ekya Honorable Seginya tukifunemu ekyokuyiga Honorable Kivumbi nsaba wakibamu ebbeeru awoze nga ava bweru naye omusango gwe bamukyajinze teguli triable by the Chief Magistrates Court teguyinaako kyetuyita jurisdiction taguyinako jurisdiction no omusango guli only triable by High Court kati by the time you have him committed biki try etandike no obulamu bwe buyinza okubeera a bit disrupted kakati mbadde nsaba government omusajja muweewo ka breathing